kakati abantu bano abali wano bafunye sente za PDM waliwo essomero bwe banaabagoba bunaababanja mu bajjawa gavumenti nebajjawa essomero ene bwanalisengula olwo sente zibate zifudde sikolo na sente wa musolo so waliwo kyaki ezibiri waliwo senta waliwo ebintu bino biri wano so doza minisita ninjiramu madamu Fiona mwosoka okozera research bwe nsuubira nja okusuubiramu abokwakawo Israel madamu Fiona yajjako wano ndoza ne research gyeyakoze so kale ine research yakoze tumuwa omukisa agitugambire minisita tusaba abantu bano batereere bwe tugala kukwebaza minisita tukulaba ku TV bana abatuuze buli muntu yali ayagala kusaba ekyapa watudde bali bafuna allocations kuva mu Uganda Land Commission kakati nisanga nti waliwo dispute kakati following yes 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 allocation zebaina zebaja mu Uganda Land Commission nga bakola mu biseera bya restructuring kati ebiseera ebyo obuyinza nibabugiza District Land Board kakati bwe bambula ensonga zaabwe ningenda ninkola search nisanga nti ku ttaka lye babadde bakayandira nitusangako ekyapa ekya 2 square miles ekiriko hectares 518 nga kirimanyaga Christopher Senyonjo nakola search kuva mu Lands Office Masaka nitusanga nti bakolako ekyapa wano wetuli ekya 2 square miles bakikola enaku 8 ogwokuna 25 8th April 2005 kati bwenda goberera emitendera gye bayitamu okufuna ekyapa bino byenazuula Honorable Minister bakola application bano bensomye administrators b'omugenzi Lugobi bakola application nga bagikola wa Senior Land Management Office Masaka application bagikola yes not District Land Board kati nibakola application enaku 3 September 2004 nga basaba Senior Land Management Officer awandikire Commissioner Land Registration baperepeeringa these documents yes nekopi weri ekirala kyetwazuula Honorable Minister waliwo report Senior Staff Surveyor we Masaka gye yakola ng'awandikira Secretary Branch Restructuring Board ey'Entebbe ng'amutegeezeza kubanga yajja kusebenga ng'amutegeezeza complaint ey'abantu abatudde ku ttaka wano gundi eyo bagiwandiika enaku 16 May 2000 Senior Staff Surveyor Masaka
n'awandiikira secretary ranch restructuring board Entebbe ng'ategeezeza complaint ey'abantu ku ground yagiwandiikira 16 May 2000. Kakati bwe nagezako okufolowinga okunoonya files kubanga ebiseera ebyo district eno bagitondawo 1997 already ne bagiwa district land board. Nagezako okunoonya files ezo tulusi tuyinza kubanga ziri mu rekodi zaffe teri rekodi n'emu eraga nti eno family yajja ku district nesaba ettaka. Family ya Rugoni tulina rekodi yonna eraga nti bajja ku district ne basaba ettaka. So n'ebyo kati community eno bwe yantuukirira nindaba nga of course bimu byali out of our hands nga biri mu kooti, naye honorable minister ebyo bye twagezako ku finding out. Gundi ekyapa kino kye baakola obadde obuuza nti waliwo ranch 18A ne 19B. Kaakati honorable minister abantu bano tibajja ne ku ground nti bakube bwe bakola application wa senior land management officer Masaka batuula ku table bodi bakola ekyapa kya mailo 2 lwakuba baali batabani ba Rwancha boni bamanya nti Rwancha alina okubeera ne 18A kubanga A yonna ebeera ya Rwancha, B ebeera y'abasikota. Kati batuula eri boni bagenda ku meeza ne basala ekyapa ne bakikola ne kifuuka 18A. Exactly. So n'ebigambo ebyo bitono minister mba nesaba abantu bano bayambibwe, bali mu bulumi, abantu bafudde teri kibadekedde abaana baabwe. Mbadde nsaba honorable minister ne madamu Fiona tuyambe community eno n'ebigambo ebitono mukama akumbe n'omukisa. Amalundu gataano oba mukaaga basalako ettaka masiba eddaamu epakisibwa vice president Wandera Kazibwe yali ya miliyoni 3 welekako yiika 3 ng'abantu awo mu nnaku musana tulina kujjawo abantu abateesobola ettaka lya gavumenti. Yiika ezo eddaamu amala okukisala yali ya miliyoni 3 netubeera basalirawo netuli naye twatuyawo netulaba omwami goyita ng'ajja n'ekyapu ng'atugoba sebo natuuka oluwo mukama wange era newampa n'abaserikale bwe batunguza omuliro gwali kudduka nafune RDC yaliwo mutyayo guyetera mbegere yatuyamba yampandikira ebaluwa nintwala mu ofiisi yo era bajja ne batuyambako katono naye nakati esaawa niwenjogera watugotulya abantu 10 leka nkolage n'ekyapu manesaba mukama wange ekyapa kino kisaiza sebo mukama wange tuli ku buzibu tuli ku bulumi fwa batugoba n'abala abazadde baffe baziikibwawo era we tuli naye kati esaawa eno tubatugoba tugende era mukama wange saba tuyambewo neyanza neyanze President Museveni awangaale. Karuga Benoni aza abantu murabutyabo kuba ekitukwenda tubaza kuza complaininga ninga kwetombo itara buli omwe kandi tatungire mubazi gwa ebyo bitu yatureta kama simwe amazina ndi Karuga Benoni nashemererwa minisita n'abandi bagenzi be munsasire mwe tinkumanya Uganda abarukurro Nyankore ningira ngo minisita munshoborere mumvunurire mu nyambe abukubo Uganda tinkurumanya ninkoze sori Nyankore kama simwe era 96 gavumenti yemu netusindikira abasaveya amataka ne bagakuba
abantu ne baleeta enkulaakulana ne basiba difensi z'amataka gaabwe, emwanyi ne zisimbibwa, ebibira bya katuusi ne bisimbibwa, ensuku ne zisimbibwa, eddaamu ne zisimbibwa, era ekibangiriza kyali kisigaddewo kino. Amasomero gavumenti ne tuzimbiramu amasomero ne tufuna eddembe. Kati juuzi 2026 twalaba bajja batugoba, abaali batukuluusa Nyambo ettaka lyabwe, ebintu bye tutaategeerako ffe. Tetwakeera tusenguke tuwambe ettaka ly'omuntu. Ffe twatambula ne polosesi ya gavumenti, tetumanyi oba ku gavumenti yeyatukyukira, tetumanyi kigenda mu maaso w'ekitiibwa minisita. Era tusaba tuyambibwe, kubanga ekitundu kino abantu bano nga bw'obalaba abantu balina nyiika ate balina obulumu bw'amaanyi. Sebo minisita wano wootudde polling station ya wano waliwo obululu 65 ya bwenaalemu. Tusaba tuyambibwe, ye muyise yonna tubadde tubalaba ku TV nga muyambye abantu, naffe bwe tutyo. Ffe tetuli bakyewagula, pozi tuli ku mikono gya gavumenti era ye yatuteekako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza Madamu Fiona, abatugoba batabani b'omugenzi Lugobe, ba Lancers be batugoba, bajja 26. Ffe kuba ne 83 nga tuli wano, prosesi ya gavumenti yatusangawo 95 netugabira. Para chairman. Everett. Abantu bakitahira. Ono minisita nkwaniriza wano. Nze amanya gange bampichakala kule Fred. Nze siri chairman w'eggongolo eno. Eggongolo eno aliko chairman waayo dda. Ndoza kuva mu myaka gy'ekyenda. Ate jjo 2017 ne tujawuzaamu eno nefuuka Mitima ne Kawanda, naye era nensigala eri Busulu nga ne chairman. Ndi myaka 35 nga ndi chairman w'eggongolo. Abantu banonda. Abanyankole bajja kahakaira n'olunyankole kwegamba kasangwawo, nene kasangwawo. Kakati nze nga bw'ondaba, nze sina maanyi malungi, ndi mulwadde era nazze eggulo wano nzizeewo lwa habwa lukundo y'abantu abo n'okwenda kusobola abantu, kwagala kunnyonnyola abantu bategeere ekigenda mu maaso n'ekisobola okugobererwa, kikolebwe, kiyambe enjuyi zombi. Kubanga Lugobe sijja kumunenya nnyo, waliwo wenja okumunenyezawo, nja kubakubuulira, ate na bano siyinza kubanenya kubanga bona ne ono na bano. Akati mwaka gwa 9 wabaawo okulusakitalinga amalundiro, bateekewo akakiiko ka Ranches Restructuring Board nga muna amalundiro abantu mwe bali, naye nga bali ba squatters. Kale gavumenti ya NRM nesalawo amalundiro gasalibwemu, gagabanyizibwemu abantu abalala, ne ba Ranchers nabo basigazeeko. Akakiiko ako bwe kajja ne katandika okusala amuliro. By the way, nze ndi omu ku ba Ranchers, nange ndi Rancher. Akakiiko ako bwe kajja kayita ba Ranchers ne batugamba ekyali kigenda mu maaso, ne tukkiriziganya nakyo nga gavumenti eyagala kusala amalundiro egabanyizeeko abantu abalala bafune, nabo ba Ranchers bafuneko. Akakiiko aka RRB kagamba nti omuntu yenna alina ekyapa ba Ranchers, ebyapa tutwaleyo tusayendalinga
kati awo ekizibu ekyajjira ekyawano ekitawaanya mu bantu kusaawa eno ebyapa ne tubiteekayo ffe ababiteekayo nga tukkiziganya ne gavumenti kyeyali egenda okukola kati abamu ebyapa ne babiremera ng'ono olugono ekyapa n'akiremera n'atakiteekayo bwe twamala okuwaayo ebyapa yo gavumenti teyayimirira nti kubanga gundi tawaddeeyo ekyapa yo yagenda mu maaso ne puroguramu yaayo kati bwe twamala okuwa ebyapa RRB negamba lwanca ayina olukusa yaweebwa omukisa ogusooka okunoonya sayidi gy'ayagala era nga sayidi eyo balina okwawuzaamu bano ne babeera sayidi eno n'abalala ne babeera sayidi eri olwenda lwabwe ne lubayita wakati kati ekyomukisa mu birugobe teyawaayo kyapa ekitegeeza nti teyalonda na ludda lwayagala kubanga tewali eyali alina okululonda yegobe yali alina okululonda kati mwaka gwa 95 no 94 ne bajja okubala ente z'abamwena ne batandika okubala ente z'abasupporters basupporters nga buli omu bamubalira waali olwanki gyalimu n'ekifo kyalimu ne babala eno olwanki teyagabanyizibwamu kubanga nanyiniyo yali yazira kati bano ne bajja babala basupporters 94 ero exercise yatuusa 95 ne babagabira allocation forms nga buli muntu bamugabidde allocation ne bamuwadde 98 ne batandika okusala amalundiro lino eryalogobe tebalisala munanyiniyo tebamusalira kubanga teyaliiwo teyaliko fizikale ate teyawaayo na kyapa kaketegeddde olulimu bano bokka teyaliiwo baali babeera Masaka yali lwanca nga yabeera Masaka ng'alundira eno kakati obudde bwe bwatuuka obw'okusala amalundiro teyakkiriziganya na gavumenti kyeyakola yalemera ekyapa ate era n'agaana okujja okulaga oludda lwayagala kakati yo gavumenti negenda mu maaso nesala amalundiro kati abantu bano nebasalira amalundiro nebasalira amataka gaabwe nga bwe babawa kati omubudde obwo nga bamaze n'okusala muzeeyi Lugobe n'afa kati Lugobe bwafa waayitawo balina location form zaabwe balina ne bweyagala za lisiiti ez'abasaveya ababakubira kubanga abasaveya basindikibwa gavumenti balina n'ensiiti z'abasaveya baabwe ababakubira wajja omusaveya gwe bali bayita bwogi yeri akulembera exercise ey'okukuba abataka g'abano ba supporters babakubira kati webagambira awo 2006 nga Lugobe yafa dda batabanyi ba Lugobe ne bajja zali 5 square miles kati tebakisala kyonna bano basalira awali ba scooters ne bakireka iyo mwaka gwa 98 nga bakava okubakubira amataka ne bazimbira essomero liri lya 27 n'amayumba g'abasomesa gaago ekanisa ogiraba
waliwo endala saidi eyo nayo kanisa. Basajja bw'oyimirira awo wakati awo olaba amabaati ga versatile bakoze ebyobuwangaazi, balina amadaamu, baludde mu nsi yaabwe mwebali. Kakati bajja babagoba. Kati okubagoba bano nabo ne bagaana ne bagamba situjja kgenda, nga nabo balina ebiwandiiko byabwe. Ekiseera kyatuuka nze ne mpita abaalogobe ne mbagamba kakati nga bwe mbikunyonyodde ne mbebanyonyola nabo ate nga babimanyi. Abo baali balina abasigere baabwe, waliwo ne Bishop Senyonjo n'abalala. Ne mbagamba kati nze kamba twalire Honorable Sam Kuteesa, yali member of Parliament of One, abayamba batwale mu gavumenti babawe compensation. Bano gavumenti yabawa tebalina musango, nammwe musigaze ekiriwo kino ekyabalo kye batwala mukiveeko, abantu mwena mutuule hamwe. Tebakikkiriza, bagenda maaso nakuwaaba. Naye oluvannyuma Honorable Sam Kuteesa ne munyonyola nnyo n'abayita. Yabayita n'ayogera nabo n'abagamba nze muzikirize mbatwale bagende babasasule ssente nga bwe basasula ba ranchers abalala, ne bano temujja kubagobawo. Abasajja ne bagaana. Baleeta ebyapa bye baleeta sitwabitegeera we babijja, ne baleeta ebyapa bwe bityo. Kakati abantu bano bwe batyo bwe bali wano, bali mu mbeera eyo gye balimu ey'obutamanya nti bano bwe bali mu butuufu oba mu bukyamu ng'ate baweebwa gavumenti. Bafunanga bo ba ranchers ne bajja ne bafuna mu linnya lya Lugobe nga tekyali mu nsi. Nga wayiseewo emyaka ekyapa ekyo kirowooza kya 2005. Nze ne bwe nkuleetera ekyapa kyange, nze ekyapa kyange kya 98 kye baasalako kya ranch, nga alina ranch A nga basquatters bange balina ranch B. Ffe ba ranchers fela abaali balina ebyapa, gavumenti bwe yabitujjako netusala ebyapa n'ebituwa. Kakati ono teyafuna kyapa, teyafuna ludda, azebuze ng'atomera, teyamanya na ludda lulwo yali asabye. Kakati mbadde nkusaba minisita, okimanyi nti mu ofiisi yo mulimu ensente z'ettaka ze basasula ba ranchers. Okuyita wano ba trustees abafuna ekyapa ekyo nga leero gwe betakyaliwo, bayite bafune evaluation eya square miles oba bilobeemu, babawe sente zaabwe baviire abantu bano babeere mu nsi yaabwe nga bwe balimu. Tebalinaamu namaka, tebalinaamu naki. Kati bano obagoba otya nga owagobera abalala. Yes. Ndowooza gy'ovuze Ssenyonjo Bishop. Ate ebyaliwo biriruddawo n'ebyaliwo baabitunda. Tebaliiwo. Tewali ranch B, tewali ranch A. Kananga, nze District Land Officer Sembabule. Honorable Minister, ensonga zino najja mu Sembabule ennaku 3
ogwokutaano 2022 naye emisango gino wakati wa community ne family y'Erugobi nagisangawo ng'abantu bagezako okusaba ettaka kwe batudde naye nagenda kufolowinga nsanga nti balina emisango